nyanirize muzeeyo tata wange nange nyanirize omukadde anzaala namboza restituta omukyala yaddira ekkobe obalirita bamaama namboza executa maama omukyala namboza resebuli eri maama jangweno mwana matuma mwafaanagana enzo wange obandi mudduga bagenye mweru kanyimirire eno naawe oyimirire n'oweeyo mukyala namboza executa erinnya lya myaka ebikirimalire executa baliwandiika batya ya luzungu lya Buganda execute balyogera batya ngoma nakasege basebe ne bannyabo omukyalo ono bamyakagadde nnyo maama wange neyanza nnyo neyanzeeke mwebale kunjagala basebe ne bannyabo omukyalo ono yangumiikiriza ebbanga ddene sigenda kwogera bingi nnyo kati nnyo yangumiikiriza ebbanga ddene omanyi ati ono omuzibu nnyo ojja okukola abazadde bo nga tebamanyi kituufu kyogenda kukola naddala abazadde baffe bano ab'omu byalo alowooza oba ogenze kuzannya bwa ddiikuula naye yanzikiririzaamu bambi naŋŋamba mwana wange kola ekintu ekyo right now basema ne bannyabo omulaba ye mulaba otuviire tuliyo profo tuli kahaiti ngendo lopeni ombala okulaba wabula kyenawulidde ku maama wa Bulayani nakubbira erweganga amukubira kyenategeddeko sinasobola okuleseeyo okumanya maama wa Bulayani yetegeka wiiki nambi emabega kati jja Bulayani amukubira amugamba maama akasente ka transport nakaganyemu kanyaga mwana wawe akunkola ki Kampala musajja obadde ki oliwa bino ebintu byeyogera bannamawulire bali wano bajjudde wano byansi okyege basebe ne bannyabo twogera okwebaza abantu abalala abavudde ku lubogo lwa Simba FMMF empologoma ey'eddembe makulekomungaliza amaanyi omwami Kidomoole azze ku sayidi ya Bisooto bambi obugimukoobire ku bantu tasituka omwami oyo musajja gwe nze akutta akazindaalo ebigambo bino kambigambe nga mutabani wo musajja gwe nkwagala nnyo wansonga wanjagala naye ekinuma nokizuulanga nti nkwagala nkyomukizeemu nkyogera omuli gwakuna olowooza nabiko oba olowooza ndiba nababba oluseke sikupa luseke Kidomoole nkwagala mullo I love your head njagala nnyo omutwe that's why ebintu ebimu bye tukola obirabanga biringa ebyetoolola bwe biti Kidomoole kulabirako ebintu bingi era n'omala okera ku makya Katonda n'akola ati tinakulamusizza basebo ne bannyabo katwala omusa omulala atwebaze Suna Beni bambiogere ku bantu engaliza amaliza Suna Beni omwami otamala kasituka yenda mwisamba kasika omuntu Suna wangi mwana wa mama kyebaleko gamba otya eddoboozi bali balisaakadde yebaleko gamba otya ebigambo ki bibiri mbizi babiri mbizi ngamba nesikuita ku bbuca yaloza musajja bambi najja bazira tone yansuubiza okujja naye ku budde babumukuttekuttemu it's okay but kyusa enansana webale kutwagala tubibana benansana supporting one of our sponsors webale nnyo mwebali eddala Banjo Promotions
manager wa Maria chibwe bali nnyo concept mwagijjawa it's your first movie kutandikira concept yene ya road ride twagijja mu birowoozo nti waliwo ebintu ekibulawo nogamba nno kati kikole n'ekyokubiri twakirowoozaako nti nno tuli multi talented tugamba nti nno lwaki tetuvaayo netukolayo ka movie akasasa because tubitera bbira bamu firimu z'abazungu ne bakola firimu nga balimu abantu babiri bokka firimu nesesa nga firimu esesa so tugamba lwaki fe na Uganda lwaki nedda tutandikawo ekintu ekyaffe tutandika nti nno fe abasoose okola movie esesa ng'eri emu nga sawa nnameda kikaaga abiri kuba kituufu tewali comedian yakikoze bangi abacomedian abakola abaduo bangi abasingo naye tewali yavuddeyo kukola ekyo kyo nkisibako omukono tewali yavuddeyo kukola comedy movie ekyo kyo tekiriyo era fe abagisoose nga comedy okuva betandika esesa paka weggwa oba kitegeera kati ekyo kiba kyanjawulo kubanga tulina talent ez'enjawulo tutuzanya firimu ate tukola duo stand up ate ne stage play nazo tuzikola ate n'okuyimba tuyimba so kati ekyo bwetwe tulina kitambuza kubeera nga tetwesibye mu kintu kimu bw'ogitunuulira olaba nga ya comedy nnyo nyinza enyaku zimu ku firimu ne stabini zazanya abamumanyi bamumanyi kiki mwalabye ekibadde kibulamu mu other movies zino endala mulyoke mulabe nti just mwetaaga okuintroduce nga mwate comedy mumuze mu firimu it was boring nnyo ne mugamba nti mwetaaga mukikyuseemu okulaba nga ekibeera ati ku stage nga mugenzi oba mu comedy night musobola okizanyamu movie ekiba nga kivaayo ekintu kino okusooka kitandikira ku director n'omulowooza wa script kyaba ayagala okuwandiika nakyo kyayagala okuteeka mu maaso g'abantu kyekibadde kibula mu movie endala ye sense of humor abasinga badde bakola movies ez'enjawulo nga kahuma bakateekamu wakati awo bateekamu na muntu omu naye ffe tugamba nti nedda wesobola obayo movie ng'esobola okubeera humorous yonna ng'enyuma nga mutuufu wogirabidde omwenya n'oseka nga olaba kalazi olaba empale zetwambadde olaba engatto olaba emmotoka kigonzeemu ekintu ekiri light nga kisesa nga kyangu nnyo nga kisesa oba ekitala weebale kyetwasalawo okuteekamu bringing comedy into movie industry nimbanga comedy mukyongeddemu kiki ebisinga okutunuulira ennyo because twatwalanga abakola stand up comedy or even other skits naye nga tezigenze mu kino ekintu ekiwanvu kubeera versatile twagala nnyo Uganda eno ogiraba we yatuuka kati oba toli versatile tosobola kukola kyova olaba abakomediani abasinga kati bambi tuddukirako mu kuyimba n'okubayo akayimba kamu ne kabazoganya n'okomawo eyo ne katambula bwotyo kunoonya tugezaako basically naffe kwongera ku scoop y'abantu baffe audience yaffe abantu bongere okutumanya nti nno gye tuli because kati mu theatre wano eno tujjuza olunaku olwaleero naye tulinamu audience eri corporate tulinamu abantu abalala tulinamu mikwano gyaffe n'abantu abalala ab'enjawulo so kituyambyeko What does it take okulaba omuntu abadde ku stand up comedy okola movie kikwetaagisa ki ebintu binene nno basibo ne banyaba batulaba wabisoma wakola drama and film bachelor of drama and film Makerere no university netugikola so kati omuntu agenda kuva eri ayingira ekintu kinene from nowhere agambe nti no kantandika okukola movie osegera tikangene ninya ku stage nkole stage play tekisoboka obanga gwe walookingira wali eryo jalo oba walookingira wali manyo jalo okingira awo kinene lwe kisobola naye kati ffe abakisobola katubikole mwe mulabe nyumirwe muddeyo mu bitanda bye mugambe kale sange singambi kola bati wali buzibu baje badde boogera road ride it's all about what road ride is all about kuseka kyekisooka ekyokubiri title ya road ride twagirowoozaako wogirowoozaako ennyo ekigambo road ride ekyo obeera ng'oli mulowooza bulungi nnyo osobola okufunamu kyofunamu but ono yali musajja eyali ali mu kutwalako munne ku kkubo but tebaatuuka naye nga bonna balina ebigendero gye balaga kati comedy ali awo wakati mu kkubo kyekyagenda mu maaso baali bakola kyebisese ebyali awo mu kkubo mu motoka awo emotoka gye baali bavuga so buli omu yatuukira mu budde gye yali alaga oba byagenda bitya so mulimu time management okwata obudde mulimu ebintu ebyenjawulo byosobola okuba nga omanya ng'omulabi wabatumba etu okusinziira ku standard ya movies etuliko olunaku olwaleero tuwali tukyalaginga behind
era nga twa breaking a record tufuna bannayuganda movie yasooka okubeera nga featuring ku Netflix wakatale okusinza ku movie gye mu produces olunaku olwaleero mulaba awi chasing the international level oba breaking just record it comedy movie esookedde ddala. Yeah, we believe there is always a beginning. Wabaawo entandikwa y'ekintu. Era twasubmitinga firimu eyo mu Netflix tusubmitinga tebanatuddamu batuddamu email yasooka so batuddamu emails nga nnya but baddamu email yasooka nti design naffe email endala so bagenda tuddamu naye nga there is positive feedback waliwo amawulire amalungi omanyera bagamba nti movie yageze ku Netflix so Uganda endukyakya mpolampola okufujirira kwa sente zino twetaaga okusinga okuddala okumanya because olunaku olwaleero okuteekamuko kulina okubaawo naye okutwaliriza wamu sente zibalirwa mu movie eno gyemutaddemu from the costumes production wise tugibala how much worth is it? Milioni 10 milioni 13 wao kujia economy ya Uganda munawe twali because movie twagishootingira Fort Portal gye twagenda twamala weeks nga 2 tubeereyo ne tusula mu hotels abaana biki okulya okutransporting emotoka eyo gye mulabye emotoka eyo gitransportinga yetaka carrier amujja ku carrier ne mugivuga driver waayo ate ali musajja munyuwa Uganda walaji nga buli sawa namba wasabete kwa namba nakati badde ino kubeerawo naye bagijjemu yingini distribution ya movie eno oba tukatusuubire nti mugenda kutema mpenda ki etambuza movie tubasuubire tugenda kuddo mukonkone muziza abakulembeze oba bakulu kiti okujayo sente esawa zinene movie tuchaji kama tuchaji holdings waliwo endala gye tukoze nga tene kamera ziriyo kati wanene sawa zinene kamera wezivuddeyo naye ate mabega tulina bye tukoze era nga tujaji kama esawa zino tusobola gigaba bange genze ko Nairobi mu festivals twajiwan yagenda mba baginominating mu UFF Uganda Film Festival nayo neragibwa yagenda Somalia ne bagiraga abajasi basekemuko because babira nnyo mu ntalo kati babagamba kati bayiteyo ka movie akasasa nga kamwe kazanyiddwa bannayuganda bammwe so batuuzaamu ne bakola ki ne bakalaba enkya bonna bakeera mu field kuba mmundu Mery Hatstombetu omulabi talowooze nti mulimu ku diversifying amwagala kudduka mu comedy kisoboka kati nga wokibuuzizza bwetwayimba oluyongono nabo webati webayogera nti kati mugenze mu music comedy mugenda muddukamu oluyongono twalukuba era tutambula ne stand up akyatambula kati kitegeeza ne movie eno tetusobola kusuulira bitone bya actually ma comedian bonna bemulengerawo ng'ogyeko Madrat ne Kikko Maulana and Rain diwoze ezebbiri Mery Hatstombetu yeddio eddako okubeera booked mu ggwanga wani ekyo kirina question era comedian enavayo n'akiwakanya we are ready okumugamba nti no he's not worth it. Yes, let's talk about your booking. How much worth are you guys? Anti kyenkugambye awonyiza obutogerawo but the overview of that guchomanya tubeera booked tubeera busy. First of all tukola kote tuwa masomero kati mu December November and December tubadde busy nnyo December international schools what during night so Katonda is blessing the game and the journey. Ku movie eno besides you guys mwinamu characters meka mwinamu ffe babayita protagonist bantagonist ndoza bali batono nnyo balinga batano nenga fa bajivuga abantu abasinga ekibakozesa filmu zino kuba kuzuula na kutumbula bitone byabo abapya baana kyabatobe mukutteko mu industry baana ba comedian bayinza obutaba baana naye talent wise abaana bwe bali betukutteko bangi betutayinza kwogera mannya n'abamu be mulengereyo ku standa ku badiwo obustanda abatandika abo abamu era nabo tubabeereddewo omuntu ayinza ogabana mukyetaaga obuyambi omuntu otyanga embwanga nawe tonne anti obuyambi ffe bwe twetaaga buyinza okuba bwanjawulo ku bwabo ntiza obuyambi nyinza okuba mbwetaaga kwansingako
oba nga ne gwensingako nina kye mwetaaze ekirala ekitali oli kyayagala. So that's why tuyambagana bino ebintu ffe abamu kubakubeera nabatalina kwetuwalana tetulina atuwalana. We are friendly to everybody. That's why baserebu mwe bali mu nnyumba nebakomera bennyini mwe bali bazze tulaba. Mery Hart tubaddeko waneeno nga the film industry ezenga ekola auditions nga baleeta firimu z'abantu ne bazibalaga naye abantu abo omuntu egisinga bazzenga babuukira etokota simanyi oba otegeera bwegamba bazzenga babuukira etokota mwe babatuukiriddeko ne bannajja ate tebannajja kati nno obuzibu twafuna obuzibu kasa twayingira ekintu kino eri luli eri baali babuukira naye kati essaawa zino bagamba tugende mu Mery Hart baaba oyinza obutabasobola kati ako nako katucyankalanyiza nnyo. Mery Hart muzanya movies eziri mu comedy bastars ki abawo wabweru bwe mwegomba nga nabo bazanya comedy movies ngani bane oyogerayo mungena kuomba njagala Mr. B yafa andi nze gwe nayagala era gwe ndaba wabeerawo n'omulala bamuyita Safla omumanyi gwe South Africa omumanyi tamumanyi mumanyi ngamba denimba ngugolinze okusobola okulabika ntusaminga up movie eno abantu bagenda gisanga wa distribution channels zamwe ziri zitya ye ayagadde ogigula eri ku sente meka. Ekisooka movie tunagita for public viewing nti abantu oba okugigula tunagita tukyagiteeka mu cinemas ez'enjawulo eyo tugijjawa ne Uganda tugagitwala e Morocco tugagitwala e Nairobi tugagitambuza abantu bagirabe because nani atulina bafans tukola content oluzungu oluganda so jebi omuntu akagalirawo wano kabeeyi oli ayinza okufuluma theatre awo n'agamba nze njagala CD over flash amajja gaako mangi mukko dola 12,500 Okay, tuyanze we wish you the best. Amina papa. Off camera kumwenani aki nyabonze ayimiridde maaso ga wano bwe mba njogera ku quality yange production se njagala kozesa ekigambo nga bwogamba mbuno kanjogere mu luzungu siriiko komo sigibuusabuusa kubanga nze nkoze film ezibeera nominated ne wa Uganda nkoze film neziwangula awards so omutindo gwange sigubuusabuusa naye ng'abantu kye balina okutegeera nti omutindo gwa film si kifaananyi kyokka oba sound omutindo gwa film okusingira ddala lwe lugero kiki kyoyagala okugamba abantu era nze mbeera nnyo nga ngamba abantu nti basically olugero olina okubeera n'omuntu ng'alina ekiruubirirwa gyayagala okulaga ate nga waliwo ekimulemesa era buli muntu ayagala okubeera ng'otandika okuwandiika yeeyo basic oba oyagala ku editinga story oba oyagala kuyimba olina okubeera n'entandikwa n'amakati ne end omuntu alina ekintu kyayagala akifunye oba takifunye olunaku olwaliwo twogera nakusiri ku muvi katutagengala kutumbirako olwaleero tuteekamu nnyo olunaku olwaleero omuntu wavayo n'agamba nti director wadde yavayo namutinga njagala gibagulako how much worth can you charge that movie n'ogambira ddala nti ojjamu nanzirize nnyo oba n'okuvuganyirwamu firimu eno twagitaddemu sente ate ekyewunyisa tugifulumiza olwaleero ne tukyagiteekamu sente ze twagitaddemu zitumukiriza mu mutwalo gwa dola ya Uganda ate nga si efimu yokka gyinza osokola nga taddemu mu mutwalo fimu yange esembeyo bagiyita The Virgin era bagiraga ku multi choice twagikozesa omutwalo nga 12 so tuyina naffe okulekerawo okwekubako enjawulo naye olina okubeera ng'olina pulaani era nabadde ngamba abantu nti leero tuze ku premier naye abantu baleme kusuubira kugamba mbuno oba bagenda kujja bagule DVD ya firimu ne DVD tetulinawo kubanga tubakuleeta wano DVD kati kumwamwe n'abali mu kufiriminga wano buli omu yandiguzeeko ka CD n'atolamu ebifaananyi by'anaateekako ku interview buli kyebogerako kyoteekamu and at the end of the day DVD ezo ne tuzisanga ku kyalo kyaffe ng'abantu batugamba kakati omanyi tuba promotinze kubanga bo tebakitegeera bw'omugamba mbuno
awo kyoli mu kukola kikyamu nga kugamba tuba promotinze kati mulaba Mery ewaffe babamanyi ne wano tubamanyi era firimu eno tugenda kugiyisa mu process ya distribution leero tugipremierinze tujja kumala tugitwale ku cinema waliwo audience enda gye twagala egirabe bwe tunagimaliriza tujja kugitwalako ku streaming platforms ezimu eziri limited abantu bagirabe tugijjeyo tugitwale ku pay television abantu bagirabe tugijjeyo tugitwale ku free to air abantu bagirabe tugijjeyo tugitwale ku DVD distribution abantu bagirabe finally tusobola okwesanga nga one time tusobola okugiteeka ku free platform nga YouTube n'abantu abalala bonna ne bagiraba. So the only way you can make money out of film is to have a plan. Ate plan eyo olina okugitandika okuva firimu wogendera wosalirawo ogamba muno ngenda genda okukwata film nti firimu eno twagikola omwaka oguwedde nga mu Gwokutaano more than a year ago ne tutandika naye era nga tumanyi muno finally ejja kutuuka wano olwaleero nti bw'obeera olina plan firimu ekuyamba ekwanguyira okukola bw'obeera olina plan otegeera mbuno nja kubeera ne colorist omuntu ajja okusiga ebifaananyi kitegeeza bwe tuba tugenda alina okutubuulira ekifaananyi tukireete nga kifaanana kitya bw'obeera olina plan otegeera muno nja kukwatira wano ne wano ne wano n'oteekateeka so kati firimu eno twagiteekateeka bulungi era nga tusaba kyetugisuubira mu Mukama kituufu. Leero we twogera ku platforms ezikyasinza okubeera nga ziko ncuminga